Hi guys, mujebaleko jonna naffe tugikola. Olwali njagadde twogere ku nsonga lwaki abakyala beesanga nga balina okukwatamu ku baami baabwe. Abaami abasinga obungi bakomplaininga abakyala batukola bino bali batukola biri. Nkimanyi nti ebimu ku bakyala bye bakola biri inappropriate, naye ekyo kisinziira ku mawanga. Waliwo amawanga wano agatwetoolodde nga gakulira ddala ebintu ebyennyinyaza mu ngeri y'okukwata mu baami. N'enkwata y'Abaganda si mbi teenyinyaza, era ate munaye weewunya teriimu nnyo ddagala. Bintu bitonotono Abaganda bye bakola, omwami n'akwata mu mukyala n'omukyala n'akwata mu mwami ne bakuuma amaka gaabwe. Kale njagala tutunuulire ensonga, ng'ensonga esingira ddala okuba enkulu ye instability y'abaami. Instability y'abaami nga omwami atuuka ekiseera manyi bo balwawo okukula. Kati omwami wa myaka katugeze 25 ng'afunayo omukyala ono wa myaka 2 nga beewasa oba 23, bagenda okukoonolana ng'omukyala alinga ow'enkaaga ng'ate era omwami alinga owa 25, kwegamba balwawo okukula. Kati ate abakyala bano obuvunaanyizibwa bw'awaka bubatwala nnyo. Zaala, labirira abaana, ezo zonna depreciation zituuka ku mubiri. Omukyala n'abanga somehow takyali w'amaanyi nga bwe yalinga. Ayinza okusigala ng'alabika bulungi naye ng'oluusi nga takyasobola kuvuga mbalaasi eyo nga bwe yagivuganga wali lwe wamufunira. Kati kino kireetera bannaffe okulabankana. Mu kunoonyereza kwange nga mbuuza lwaki abasajja benzi. Waliwo yaŋŋamba nti ekizibu ekiri ku basajja tulina amaaso. Kale ate amaaso tegalekeraawo kulaba, ate buli gwe galaba ekintu ky'enjawulo. Ate tuli adventurous mu kikula, so buli lwolaba ekyenjawulo oba oyagala tomanye kiki ekisukkaawo. Unfortunately ogenderera maaso ofundiikirira walala. Kale ne kiba nti ensonga ezireetera abaami okulabankana zo ekituufu tetugenda kusobola kumalako nazo. Naye munnange abakyala bakutte mu baami, not because they love them so much, no. They just keeping a status yaabwe, akuuma amaka ge, afumbe ng'ali mu maka ge, amanye nti nze bwe nafumbirwa, ono ye mwami gwe nafumbirwa, era okuva lwe nafumbirwa sinobangako wano wembeera weewange, oba awasa oba akola ki, naye nze wano wendi. Kubanga omusajja even after 20 years asobola okulaga nti alese emboko mu maka go, era n'akulaga nti kati gw'ogenda gafuluma. Who else is going to stand that? So nekiba nti abakyala at one point balina ensonga nnungi lwaki bakola ekyo kye bakola. Nze kyesikkaanya nakyo engeri gye bakikolamu ya naddala gamawanga ago wegali amawanga gatwetoolodde ageenyinyaza mu bikolwa byago, ate ne gajja ne gatwerimbikamu ne gagamba nti ffenna ebyo bye tukola ffe tuli bagunju, ffe bye si bye tukola birala nnyo. Kansube nti mukitegedde kakati gwe omukyala omwami oyo akwagala nnyo 5 years 10 years akwagala nnyo, naye muganda wange tekitegeeza nti tojja kwetegeka. Olina okwetegekera akaseera kali, kubanga ate prevention is better than cure. So bw'ona olinda amala okukulaga the other side of him ojja kwesanga nga you're losing everything. Owulidde ojja kujja ewa Nnaalongo akomyewo omwami akutuuze mu maka biki bitwalemu obudde, oli bw'azaala ate bw'akola ki agenda okuvaamu ng'azaddemu basatu walwa amaka gakusuulirewaawo amaze okugakola buli kyayagala. So kisingako noga preventinga kubanga tegatuuka mu mbeera eyo ng'osobola okusigala mu maka go, oba agenze n'afuna bameka, oba awasizza naye ng'ayina amaka era bw'amala akomawo ewaka. Si kyo kijja kuyamba okubanga naawe oli mumativu nga tokola byankya ŋŋenda ng'omanyi nti oliwo ate nga toli mu kweraliikirira nti bwenva wano nzirawa, kubanga oliwo oli mumativu. Kale abakyala mwebeereremu, mwebeereremu muvemu ebyo by'okwesulika musimanyi biki, naye nga temukola biri ebyennyinyaza. Singa mwetegereza abantu bonna abanyumya ebyo ebintu ebyennyinyaza tebali mu bufumbo, kubanga bye baakola byali inappropriate era byafundikira bibagobye mu maka, kubanga bya kisiru byennyinyaza, biri against ennono zaffe. Naye nga tewali ebiri ku nnono zaffe bye tukola ebimanyiddwa era nga si bibi. Nga n'omwami bw'oba okimuwa agamba mukyala ndogera ddala ndaba ondoga kunjagala,
nga talina buzibu. So that's it. Otherwise mbagala nnyo twongere okuyiga nga tuli kuno ku mukutu gwaffe weewaawo.